naye ekigambo kye mbakuutira kiri kimu, temuli bakulembeze, muli baweereza. Musa jangu kuno naawe, Musa alazeewa jangu eno, muli baweereza so si baki. Kate mu baana abaweereza Musa yakyasinze okuba nga ye muweereza omukulu so si abakulembera, abaweereza buweereza, kubanga abatusookawo abalongoofu batugaa nti sayyidul qawm khadimuhum. Buli tukuteeka mu maaso tukulembere, manya gw'otuweereza, kubanga mwenna saabalabako Musa nga anoonya e Kampala. Bwe yali anoonya e Kampala saabalabako, amakulu ye muweereza omukulu, nadde eno tukoze tutya tenti, tukoze tutya emizindaalo. Bano balaba bano be bakama bammwe, bo bajja buzi nga batuula, gw'omanya omucere gy'ogujja, gw'omanya tenti gy'ozijja, amakulu gwe muweereza namba ki, tolina gw'okulembera n'omu. Kaakati Allah tabaraka wa taala abawadde ne musobola okutuuza abantu bano abatali baqaadi, toli mufuti, amakulu Allah basiimye oba oli awo olw'okuweereza eddiini ye. Naye olunaku lwe mulirowooza nti muli bakiitaalo temugenda okugwa. Mutuyite tujje wano nga aliwo abantu basatu, temugenda kubeera bakiitaalo n'olunaku n'olwo, wabula ekitalo kyammwe kiriwa? Kunyiikira kuweereza ddiini ya Allah. Kye kitalo kyokka kye mulina, kulaba abantu basomye batya, balidde ki, nga ye ware yokka gy'olina. Dalasa neetambula etya so si mundabye. Kakati nsaaga nze, nsaaga ngambikako. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bagende Rum okusinkana bakabaka beeyo, nawerekerwako jeno. Omu ku bajena baliwo ab'amaanyi, Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, bonna bajenos. Kati nga womanye eddungu, baludde mu ddungu, basula mu ddungu, baguubye, baddugadde, bonna bafaanana bubi. Kati ate nga banatera okutuuka we balaga, ensolo zalina kusala mugga, amazzi ne gabasamuukira. Kati omuntu addugala ate bw'asamukako amazzi aba alabika bubi. Zubair ibn al-Awwam agamba mukama we nti, mukama wange, tuyite mu katale tuguleyo ku bikanzu ebirala, tunasinkana bakulu, ndaba tufaanana. Umaru yatabukira omusajja n'amugamba nti, munnange obadde ki? Allah atuwadde ekitiibwa lwa busiraamu, singo ye. Ekitiibwa kyaffe n'okubuutikira kuno kwonna n'ensolo tumanya kutambulira kuki? Ku busiraamu, si kwambala bulungi. Tugenda tufaanana bwetuuti. Era bwe baagenda batuuka mu lubiri, bali babuuza nti obange bano bweda bwe tulinze bano, bo bayambadde batonya mooli, bambadde ebijolubeero, bambadde zaabu, balina babodegaadi, eddiro lyonna likola bwe riti, nga bagenda bajja abasajja nga mukwano gwaffe azze abadde wano, mumulabye abadde wano, nga oba tobamanyi oyinza nti baleka balina sooti, naye ng'olukiiko lwonna lulinze abo. Oli nabaga nti ebyo bweda bwe tulinze, ekitiibwa kyabwe tekiri mu kwambala. Abo bakitiibwa nnyo, bye bigabo bye mbayolekeza. Ekitiibwa kyammwe kiri mu kuweereza kiki? Ekitiibwa kyammwe kiri mu kulaba abantu bano tubongeddeko tutya elimu, tuteeseteesa ddalasa, so ate mu birala nga bwe wandisuubidde. Bwe bubaka bwange bwe njagadde otuusa eri ttiimu ya Musa.